oli KAKALAAMU TYMZ yona jesina kupate ngo tuwuliriza sakono tugoberera leero tugeza kwate nga tukitambuza boti mu magezi nkubirizo okusubscribinga nenkubirizo okulikinga nenkubirizo commentinga sakono okusharinga netsobola kubate nga tubuildinga family okutwaliza ewamu oba okitegedde njagala okusasirako okwo ennyo baganda bange mwenna abadde bakyalinamu kaako obuntu era akalumirirwa omunywanyi waffe Bryan bamuyite Bryan Kirumira ndi wakati mu kukola investigations nganze omuntu ku Bryan tukola obangeza kubate nga noonyereza ku majja n'amagenda ga Bryan Kirumira nja kubate nga bawa gakyali undercover ongeza kubate nga ntambula mpola Katonda wanaaba nsobozesezza nembimaliriza nga nga Katonda tukyali naye njasobola okubate nga naye mubawaako mu mboozi yange eno gye nkuŋŋaanya naye nga byenzuddeko at least 30% njirina gyenja okubanoonyezaako Katonda kanyongera atusabe abeerewo abirabeko era naye abiwulireko okwo nga maze bimunoonyaako bimunoonyerezaako boolyawo anaatuwaayo ku budde natuwa saidi ye oba nti kino kitumwogeddeko kituufu oba si kituufu mu mbeera bwetyo. Anyway, Bryan yalwala nali nkwataganamu okwo nnyo naye ebbanga ettonoko okwo I think earlier this year nga twogeramu naye omuntu naye ebisinga ku bigambo byateranga okwogera nange nga ngamba KAKALAAMU kyenyinza okugamba ekintu kyenayingirira nange mwennyini simanyi kyenayingirira naye kyemmanyi nti okwewala okufuula naawe target emboozi eba eyina kusala bebigambo byakozesanga bbuula twayisalako enamba zinali mmanyi ne zivaako waliwo twamufuniranga ku WhatsApp kokakoka naye ya WhatsApp yavaako tukyasobola kufuna Bryan yalina ebinamba byafuliseera awo byonna tebisobola kuyitamu so omanyi omuntu wakwewala ennyo mu bintu ebimu oba ebirala naawe osobola okukwate ng'olinyamuko ekyawakati alabika okuba nga yina byakutaasa but big up on yourself Kasuku omubeereddewo mu buli mbeera at least gwe yakutwala nga muganda we ne mwemanya katusubire nti mugeza kwate nga mukikwasaganya mpola. Bryan yazzeeyo ewaka nabyeko okwo ku epasi ng'agenzeeko mukyalirako nendabako okwo ku bantu ab'enjawulo nga bagenza omukyalirako okwo naye ng'embeera ye si nnungi n'akamu n'akatono twongera mbusabira ali mu status yeemu n'ey'omwana wa Donizera Brighton gyalimu status gyalimu naye wakumuteekateekako bintuntu kumusibaasibako bintuntu ebi nga wobimanyi bibyaliko right now Yetagga kusabira mwana Yetagga Sala Bryan era asobola okuba ate ng'oba olumirirwamu okwo naye osobola oteekawo kakomenti kaawo mu mbeera yonna ne komenti yonna gye yagala okwogera either kuwabula either kusaasira na buli mbeera cause guys tali bulungi ate kijja tukwasa ennaku ng'abamu ku ffe abagenzeeyo ate nga mutemusobodde bazika nga ate osobola okusharingira wano laavu ye gyolina gyali n'asobola okuba te ng'abiraba mpolampola wonna waali naye katumusabire yavudde nakasero nga batugamba nti bamutaika waka awumulira era ngeri gye byazzeemu n'engeri gye yatuuseemu okewaka mwabirabye but right now abantu batandise ogendayo mukyali awo mande njogerako okwo ne mukwano gwange akola ku spark awo nga mubuuza butya bwe tuyinza okuba ate nga tugendayo naye producer wa live wire bamuyita Alex nga mubuuza butya tuyinza okuba ate tutuuka kuwabbuula kuba nasooka nengenda enakasero ne baganda bange abandika ati ne batugaana nagendayo wiiki ewedde ku lunaku lwalinga lwakutaano ku lunaku lwokutaano lunaku twakoleramu sitori ya kapiripiti nontumemba naye nga lwali lunaku lwakuna I think yes lwakuna lwakusatu awo bwe twagenda enakasero ne batugaana ne tutuuka bulungi nnyo ku woodi gye yali akuumirwamu yali mu section B twasooka mu section A ne batugamba ali mu section B but section B eyo nakasero gye yali akuumirwamu nga bbula tebakkiriza abantu kugendayo ne basooka tugamba musooke mutuleko wali eri mulinde oluvannyuma abasirikale nabajja ne batugamba nti eyo woodi mwana gyalimu tebakkiriza giyingiramu bwetyo ne tukkirira naye nze nali open ne mugamba afaane ne mugamba nti mutugaana okulaba omwana oyo
naye bwe banaaba bamugjayo nga Katonda amuyise era tujja kukwata amadaala na buli kimu kyonna kye mutugaana okulaba ng'avaayo. Ne tuvaayo bubi nnyo koze kyantwala nali sikifunye naye nesigala nga nennyamidde lwaki tebatukkiriza kumulaba. Kyekkyokka ekyasinga okumalamu amaanyi. Kyenazzemu okutegeera ng'ali waka. Leero mbadde ngezaako okwogerako n'abantu tukola ekitole noga nti munnamawulire tusobola ogendayo ne baŋŋamba nti Kasuku abadde afiiriddwa leero. N'abagamba nti bikyali bizibuzibumu okuba ate nga bamukyalya naye kendabyeko ku epasi ng'aliyo tomanya nja kufuba okulaba nga ŋŋendayo okwo nkyalyeko okwo ku muganda waffe oyo Mbeera. Nze simuinaako buzibu personally sijja balimba. Simuinaako buzibu kozi twali twogeranga naye ng'omuntu ng'akuteekamu akasimu n'akukubira ne mwogera n'akunyonyola ekigaanyi. Yali yansuubiza n'okumpitako okuwande wantime ankolereyooko ekintu ekyenjawulo. Kati gwe tumanyi kyempulira nga gayi waffe oyo ali ku ndiri. Anyway, kale byebyo katumusabire asobole okuba nga ate owolokoka bambi oba oli awo addemu atambuze obulamu bwe nga bulina okuba nga butambula. Atakumira mpeera ku nkumire. Bye bye.